ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi mukaaga Kabambaggulu yagemulira Catherine Babiri omwana ow'obulenzi gwe yazaalira mu ddwaliro ly'abakazi e Kawempe mu Kampala. Ng'amaze okusumulukuka, omuntu eyali amulabirira yamuleka mu ddwaliro ng'alina essuubi nti yali wa kusiibulwa mu bwangu ekintu ekitaasoboka. Kati we nneebaka naye omwana alina ebintu byafunawo nga tassa bulungi, ne bamutwala eri mu nassale. Bwe bamutwala mu nassale ne tubeerayo ku Lwokuna. Babiri yassiibulwa ennaku z'omwezi 8 kyokka ng'ateekateeka okufuluma eddwaliro. Waliwo omuntu eyamukwatirwa ekisa olw'okubanga yali yekka. Nakwata bbaaga yange, waliwo omukazi eyali atuddewo. Omukazi we bansiibula lwennyini lwe namulaba. We bansiibula omukazi n'agamba ogenda wa? Ko nze ngenda mu Ndeeba, n'ambuuza gy'obeera. Ko yeeye nange namubuuza obeerawo ate ggwe? Ko yaŋŋamba mbeera Nateete ku 5. Ko ye akankusitulireko ku mwana tugende paka wali eriwa ku geeti, nze ninnye naawe olikole ki? Olinnye ogende gy'olaga. Ko nze tewali buzibu. Tuliko akatambi ka kamera za poliisi ketufunye nga kooleka Babiri ng'akunnumba n'omukazi ayogerwako era nga yennyini yasitudde n'omwana. Bano emmotoka baagenda nga bayimiriza za buyonjo okutuusa lwe baatuuka. Twajja n'omulaba paka awo mu Ndeeba koffako. Tajja naye n'aŋŋamba, yali akyatudde mu mmotoka, n'aŋŋamba olina agenda okuwerekerako okusitulirako ku bintu. Ko nze sirina, naye ate wanene wentuuse sobola bula muntu akola ki? Asitulira ku bintu. Ko ye kankuyambeko naye nze nkomawo. Ko nze tewali buzibu, engeri gy'ali annyambye okuva mu ddwaliro. N'eŋŋamba kale situla. N'ansitulira paka waka. Omukazi yamusaba asuleko ewuwe, ekintu kye yakkiriza, kyokka Babiri olwabulizaako yagenda okudda engulu nga lwayaba. Bukya ku makya neebase oyo mukwano gwange yajja ewaka yasanga oluggi luggule. Ajja akebere ku ki? Ankebereko ansula mu neeti. Abikkula neeti omwana taliiwo. Kati nga nzuukusa ŋŋamba omwana aliwa? Nzuukuka nkwata omwana we yabadde omwana taliiwo. Nga tuna omukazi we yabadde omukazi taliiwo. Ono yawaaba ku poliisi kyokka ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti bwe yaddayo mu ddwaliro gye yazaalidde beekebejje mu kamera zaabwe baakamutema nti eddwaliro teririna kamera nkessi. Poliisi etubuulidde nti efubye okunoonyaako wano na wali naye ng'esiwa nsaano ku mazzi. Ne tusalawo nti katukozese kamera zizaffe sino, tukozese obutambi obwo tulaga abantu oba bayinza okutuyamba oba bamanyi ono omukazi yabbye omwana anti ye yaani, batutuukirire batuyambe tuzule mwana w'ono omukazi waali. Guno tegube mulundi gusooka nga bamaama abakazaala babbibwako abaana baabwe naddala mu malwaliro ga gavumenti mu ngeri y'ekinaakulyako amenvu kisookera kususa. Solomon Kaweesa, NTV ku Kawempe.